ogenda kuba oyogera nange mbakulisayo mwenna abafunye ebirabo abataafunye abanyiize abatanyiize abasanyuse mukulikire eyo ddala naye nga tetunnagenda luuyi olwo kubanga nkwata essimu yo njagala okuba nga nkujjukiza gwe wenna anyumirwa emizannyo tuli awo twebuuza Man City Arsenal ani atwala ekikopo ojja kuba ombuulira mu maaso awo gye bujja naye njagala okutegeeza gwe anyumirwa okusiba ku mizannyo egy'enjawulo nti nkuzigiridde kampani eri emu yokka 1xbet okugyegattako kwa bwereere ate ng'osobola n'okufuna bonus esukka mu bitundu 200 200% ku deposit gy'osooka otteeka ku akawunti yo bw'onookozesa promo code yange 256C ate n'okozesa link eri mu description ya video eno okubanga weegatta ku 1xbet njogera okujjukiza gwe ataweza myaka 25 nti okubetinga si kukwo kwesonyiwe ate naawe agezezzaako eyeewaddeyo kikola nkugamba nti bet responsibly kaakati kankwata essimu yo gwasose ali kusimu nze maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirogwe ku faamu y'amajanja. Mama Joan Valentine ndowooza yakunyumidde tata Joan yakututteko autu yakuwadde akamuli. Mbadde nsaba olekeraawo okunjasamira ssebo. Nkubye essimu ku ssente zange. Gwe weekubidde. Nedda nnyabo sinze. Kati lwaki onjasamira ku airtime owange? Mbu taata Joan nene. Obuzibu. Katonda bw'abawa amannyo. Mulowooza buli kiseera galina kusinikibwa. Mbadde? Mbu, taata Joan yakoledde olunaku. Wabaddeyo, ebimuli yabiwadde ggwe obireete. Nedda nnyabo. Why are you so risky? Lwaki omalako abantu emirembe? Mbuuza ebimuli yabiwadde ggwe obireete. Nedda nnyabo tibweki. Kati omumwe obadde olebeza gwaki? Omuntu n'asinika ebinnyo gy'oli waliwo abazungu abagenda okubisuubula. Mbadde Justin nze njogerako bwogezi kabadde. Gwe ye gwe olina gwe waawadde ekimuli. Mbuuza gwe ssebo olina gwe waawadde ekimuli. Kati obunidde kiro y'omumwa kati tekyasobola kweggula kyokka nga luli obadde tobunira. Obadde oyogera olinga alina foot and mouth disease. Ate nze ekinkubizza essimu eno kusaba gavumenti olunaku lwa Valentine erugyewo. Lwaki? Lutumalira budde etuteerewo olunaku lw'okukaaba nga tujjukira obudde bwaffe bwe twamala ne ba X. At least batuteerewo olunaku lw'ababadde baagalana okukyawagana n'okuvumagana. Okusinga ebintu ebyo byonna okubikolera ku lunaku ensi lwerowooza nti lwabaagalana abantu kwe beekubira kwe bavumaganira kwe beekyayira kwe bakolera all that work. Mpulira nnyabo. Valentine terina makulu. N'olinda omusajja n'atalabikako n'osula wekka ng'olinga omulambo. Nsaba taata Joan oyitewo okwatemu obuntu bwo obukyali mu nnyumba ogendere ddala omuntu amanye nti wafa. You are dead. Awulira. We bituuse tugenda kukwabiza olumbe tumanye nti tokyali muntu wafuuka mbuyagazi kunta lumbe ggwe. Omusajja nga tovuma bantu kumpewo Mama Joan naye tovuma tovuma bantu kumpewo. Nvume mu ggwe ssebo. Ndaba gwe toli muntu oli kakalabanda gwe ne mujja wange Botricious Daisy ow'ewandegeya temulina njawulo. So malicious. Ate okumanya mujja wange oyo muntu mubi nnyo. Omuliro ogwayonoonye ebintu emakerere kavule wagutegeddeko. Ngutegeddeko. Mujja wange Botricious Daisy asaana kusiba. Lwaki? Ye yagukumye. Yabadde afuuwa mmindi. Ne guwaba. Bwe paba? Naye omukyalo oyo nze ndowooza obala kubanga kale mujjawo sikiwa nti ayinza okukola ekintu bwe kityo
Nesi. Engeri gy'omuwolereza ennyo ye lwaki temukwatagana ne mwewasa ne mukola ole matulimone ole communion ne mubeera baawamu mwena ne mufuukira ddala ba condominium bakondo. Mama Joani ansoozezza. Mama Joani tusoozezza ku mpewo. Kale ali ku simu omulala. Wangi ssebo. Nze Matali Sisolido y'abakyala wano mu Ndeeba. Yes. Omuwagizi wa Manchester United. Enkambwe. Agamba atya Solido y'abakyala. Omukazi Mama Joani ng'aliko obumansuka. Leka n'okuleka. Bw'atyo naawe wakuyisizaamu eggaali edduka okufa obufi. Why? Naye ate erudda mutuufu. Olunaku gavumenti eruwere. Nsonga. Omanyi okumenyeka kw'emitima okwabaddewo ku Valentine. Omanyi puleesha eyassa abantu. Abalala baaluvaamu bakolima. Kituufu. Sebo mulimu n'abaalwana. Nabawulidde nange. Ne beeyuzaayuza. Bantu baakubaganye. Lwa butabawa bimuli. Abalala baabasanga n'ebibbe bye ebirala. Ne zidda okunywa kyanikya mukyala mukulu kyanikya. Okimanyi waliwo n'abeetuze ne betta lwa lunaku lwa Valentine. Tebaamugulidde lugoye, tebaamuwadde kamuli. Omusajja teyasuze waka. Mulimu abatannaddayo. Lwakubanga ebimu amawulire tegabireeta. Ekituufu. Bikituufu. Ate nze mpulira nnyo mbulaavu eruma. Nange mbiwulira eyo mu nguudo. Naye ate kirabika kituufu. Naddala ng'oli mwavu. Bw'oba olinamu akasente weetwalako autu n'olya ne ku kimere ne weenywera ku kawayini. N'ogendako mu bbandi. Naye omwavu bagaana okukwata essimu yo n'odda mu kasonda ewaka n'okaaba amaziga nga bw'ogasiimuuza akatambaala. Bw'oba n'okalina naye ebiseera ebisinga gakulukuta bukulukusa. Gwe wuwo wamuwadde akamuli? Ani ku bonna? Olina bameka? Sitwalanga budde kubabala. Sebo nze gw'olaba neekwese paka kati. Solido. Ninda Valentine eggwe ku mimwa gy'abantu. Kaakano. Omusajja ngwaŋŋuli. Presenta nzigiraako eyo. Nsooka ensale kano ekikuubo. Kakuba sikakwata. Nkuggyeko.